Zakadde kale mwasibye mutya muri mutya nakupasa musubscribing ate bunyigene kale nabagereka Silvia najinda n'ekizimbe kyaguddewo mbina masa bakibudde manyage mbina masa ngena kwambe batusako asonga tine pastor Aloysius Bugingo ebintu bikyatabuka byongedde okubanga bimutabukira akusaidi ya polisi ekyagenda maso okubanga gata obujulizi naye nga obujulizi obuyinza okuyambako ndooza kajja kuba katambi ajja kubeera footage wa video yayinza okuyambako kakasa ekituufu kubanga abasinga bakyaganya okubanga bazikiza bagita Faadi TV batumendeka mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga lya Oman bagamba nti muli bakabinyo okubanga mu gifollowinga bagita Faadi TV jimpereka like to subscribing onyigene kale Pastor Aloysius Bugingo ensonga tizina kubanga zikendera ku side ye okutabuka ku kyagenda maaso ku social media njukira oni ava ku nako Sunday wedi nagamba nti Pentagon igenda kupimizibwamu lwensonga nti bali balina okubanga baba ne meeting eyokusonda ensimbi ez'okusimba Pentagon ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwa January gwe tulimu naye meeting yo yakola ki meeting yo ya cancelling oba badge postponing ko ekintu kugamba bajongezaayo olwensonga nti Pastor Bugingo yagamba nti essaawa zino tekola ki teyewulira bulungi abasinga bavuddeyo nga batabuka abagamba yi Pentagon yanazimbibwa oba tezimbibwe ku social media nga batabuka naye abasinga bagamba nti oba oli awo nti oba osanga abatabuka bakati balina wadde lwataano lwe baawaayo abasinga bagamba nti aba bayomba ku social media nti wali n'omuya waawe wadde olwataano ku ssente za Pentagon endiga zivangayo kubanga ziyomba kubanga ne meeting nti zaali lwedde okubanga zikola ki okubanga zatendinga ku meeting okwongera okuwaayo ensimbi abasinga bagamba nti abo bonna abayomba ku social media kyabika kati waliyo n'omuya waayo wadde olwataano abatayomba nti ate bye baawaayo kwegamba Pastor Bugingo yagamba atajja kola ki tajja kubanga akola meeting ey'okusonda ensimbi eza Pentagon ono yali asuubiza nti mwaka gwa 2024 ajja kuba alina kyalagawo ku progress ku nkama watuuse kuki ku nsonga za Pentagon n'ate we yakoze eki we yalumbiddwa naye nga ali asuubiza 2024 kale ne tulabe kubanga 2024 tannagwako yali asuubiza okubako kyalaga ku nsonga eyo naye nga poliisi ekyagenda maaso n'okubanga egattagatta obujulizi poliisi ekiyinza okubanga kibayamba abantu okubanga bakkiriza mu statement ya Pastor Bugingo gyagamba nti no bamulumba bulumbi alina kubanga bafuna katambi balina kufuna video oba CCTV kamera naye ate bagamba nti waliwo CCTV kamera okumpi awo kubanga kaali kakolido ku Bawalakata gyagamba nti gye bamulumbira mu bitundu by'e Namuŋŋoona yali alekera Namayumba kira ove Namuŋŋoona oba odda Nansana kati yali asaze shortcut ng'asala jaamu manyi ku Oyima Road kusobola okubaako jaamu oluusi ebiseera ebidde bwekiro abantu baba banyuka ndowooza yali asala jaamu kwe kuyita mu Bawalakata bitundu by'e Namuŋŋoona alyoka aguke ku maini alyoka agende wa ndowooza alyoka aguke Nansana alyoka ayolekere Namayumba agamba nti awe bamulumbira yalinga ambush nti bamugwako bugwi naye abasinga bakyaganja okuba nkola ki bakkiriza statement abasinga bakyagikubamu ebituli ku social media poliisi ekyagenda maaso n'okubanga enoonyereza naye ng'obujulizi obuyinza okugiyamba footage nzinaba footage yayinza okuyamba yeke ekitali ekyo ndaba tuwa kiyinza kuyamba kubanga Pastor Bugingo baaganye okumukkiririzaamu ebyo byonna bye yayogera jukira ne bano abakozi be ab'oku CCTV nabo baali boogera kyabwe Fulufiga ayogera kiki ono Mukiri ayogera kiki ate James Nkubuga ayogera kiki kugamba ate ne bano nabo baatabula abantu statement nga zibawa tezikwataga ne weebuuza kikigenda mu maaso ate nga bonna balaga statement ezibawa bazijjawa wa Musumba Bugingo kati weebuuza kiki ebintu babifuula complicated Fulufiga ebintu yabifuula complicated nga abeera live ku TV n'ayogera bibye ate ne Mutebi naye n'ayogera bibye kyasi James Nkubuga naye n'ayogera bibye ebintu ne bikola ki ne bitabuka ate nga ne Pastor Bugingo naye ayogera bibye kwegamba ne biconfusinga naye nga poliisi egyagenda maaso n'okubanga enoonyereza erabe obujulizi bw'enaabeefunye eryoke ekole ki eryoke erangirire mu public
eyokirangire mu public bagita Fad TV mbebaza mwena abanfollowinga namwe abasubscribinga ne munyiga ne kale wano ban updates ziba zitambula okwetonda eggwanga Uganda each and every single day n'olwensonga just to subscribing n'onyiga ne kale ojja kipingibwa ng'oli updated each and every single day buli lunaku mbatumiddeko aba mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbagamba nti muli batabu nnyo ensonga za Pastor Olutaalo Bugingo tezinaba kubanga hazigwa zo ensonga zikyalanda olw'obujulizi Pastor Bugingo bwe yawaayo abamu tebaabukirizaamu tebasiima n'ekyo kyakola ki n'ekyo kyeyagamba nti kyekyaliwo ku lunaku lwe bakola ki lwe bamwataakinga oba lwe bamukuba lwe bamugwako lwe bamulumba mu ngeri ya ambushi kumugwako n'amasasi ebisasi koma omuntu nga bw'anaakugulira luba n'akukuba amasasi bagiyita ambushi ndowooza bwe kibeerawo ekityo n'abagereka Sylvia Nagginda agudde Fad TV ngavuddeyo wa Pastor Bugingo ngezeko saidize ne wannabagereka Sylvia Nagginda aguddewo essomero ebitundu by'eggayaza era nga balibudde manyage balibudde manyage n'abagereka Sylvia Nagginda essomero baliyita Miss Darren School ali mu Gayaza Miss Darren School eggayaza bw'abadde agenza okulambula ku basaakaate Luganda nti basaakaate be banabeera mu kisaakaate basaakaate essomero baliyita Miss Darren School Miss Darren liri mu bitundu by'eggayaza obalengera abaana bagenda okuba nga kolaki abali mu kisaakaate okuba nga bagenda okuba nga bayiga emirimu egy'emikono wabayo okuyiga okukola keeki baking okutunga babayigiza emirimu gyawako okuwaata omanyiri abaana abamu nga tamanyi na kuwaata yes ebyo nabakola ki ebyo byonna babibayigiriza newankubadde abasinga bagamba nti kisaakaate kyabagagga abasinga bagamba nti omusimbi bawaayo mungi naye nga munaye emirimu bagibayigiriza bulungi nnyo era nga lino kikuma kyebajje baggulewo ekizimbe kiri ku ssomero erya Miss Darren School eggayaza kizimbe n'abagereka Sylvia Nagginda kyakoze ki kyagudde ndowooza kirengera bwe kityo bwe kifaana kizimbe ky'amaanyi baaba kiriraanye ewali ekisaakaate bitundu by'eggayaza era nga n'abagereka gyasinze okukola kyokubanga alambula kwabo abaana abosa okuyita abasaakaate babayita basaakaate ndowooza okirengera ekizimbe nga kigulo mu butongole lunaku olwaleero bagiyita Fad TV gisubscribe ate onyige ne kale mbebaza era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga munfollowinga byabadde wali gayaza abaana gye bali bangi nnyo mbagambye babayigiriza emirimu mingi nnyo tebabayigiriza mirimu gyawaka nedda manyiri abagamba babayigiriza kuwaata simanga kusiimula si byokka eryokuba nga abayigiriza okubeekinga kugamba omwana agenda okuva ngeri alina byayize ebyomumutwe bintu babimikisinga emirimu gyawaka ebyomumutwe kutunga kubeekinga kola zikeeki bwebityo obuntuntu obwangungu obwo obulimu obw'omutwe nabo bakola ki nabo babo bayigiriza bagiyita Fad TV gisubscribe ate onyige ne kale essomero baliyita Miss Darren School lirwali ebitundu by'eggayaza era nga n'abagereka yagudde obutongole ekizimbe emu ku ebyo ebizimbe ebinene ebibadde bizimbibwa era nga byawedde kumpi n'essomero erya Miss Darren School wali ebitundu by'eggayaza subscribe ate onyige ne kale Fad TV mpagala nnyo mwena mubeere bulungi mweraba